tugenda kusoma ku godly mathematics. Godly mathematics. Waliwo ekigambo kye bayita numbers. Numbers. Okubala. Tulina ekitabo ekiramba mu Bayibuli ekya numbers. Emiwendo. Nti abaana ba Isirayiri bali obukadde 6, ab'ekika kya gundi bali obukadde 2, 1212. Abaana ba gundi omuwendo abalwanyi abava mu kika kya Benjamin obusirivu 12, 1015. Lwaki Katonda afaayo nnyo okubala emiwendo? Katonda gwe tusinza, mwe mwenna abali mukundaba, abalokole n'abatali balokole, mutegeere kino. Katonda gwe tusinza, Katonda wa miwendo, is God of numbers. Kubanga n'erinnya lye erya Yahwe libalirirwamu omuwendo gwa 86. Katonda gwe tusinza, Katonda wa miwendo. Era kyovola tuyina kalenda ey'Abayudaaya, Bayibuli mwe yawandiikibwa. Kyovola era emyezi gyayo gyanjawulo ku myezi gy'ensi. Tuyina Gregorian kalenda ey'Abakatuliki, tuyina kalenda ez'enjawulo mpitirivu, n'eggulu lirina kalenda wazaalyo. Katonda alina kwakubalira, alina ekitabo kye, ye chief administrator, abalirira obudde bw'omaze ku nsi n'akuwa omusaala. Kuba Bayibuli egamba nti buli muntu alisasulwa okusinziira ku mirimo gye. Kati omuntu asasula ateekwa okuba nga agoberera kalenda, nti okolera ssaawa bwe ziti, okolera emyaka bwe giti, oba okolera ennaku bwe ziti, oba emyezi bwe giti. Omuntu omusasuzi yasinga okubala obudde kubanga tayagala kufiirwa. Bw'osoma ekitabo kya Numbers, bw'osoma okuva Revelation, okuva Genesis, batulaga emyaka gye baawangaala, batulaga nti olunaku olusooka, olunaku olwokubiri, ku lunaku olwokusatu n'akola bw'ati, ku lwokuna n'akola bw'ati, ne batulaga emyaka gya Nuuwa, abaana ba Nuuwa, ne batulaga abaana ba Adamu, ne batulaga abaana ba Seth, ne batulaga abaana ba Enoka, paka lututuka ku Revelations. From Genesis up to Revelations, we talk about numbers for accountability and responsibility. Njagala mbatwaleko mu Revelations, kyekitabo ekisembayo mu Bible. Revelations essula ye-13 olunyiri olw'18 lutugamba nti mwetegereze omuwendo gw'ensolo eyo, kubanga numbers kikulu. Kyova olaba kamera entunuddemu eriko numbers. Bwe ntula mu kamera entunuddemu kuliko wano maaso, kuliko value sona, kuliko 2, 6, -5, kuliko 5, kuliko 4. Ebyo nabina kye bitegeeza. Kati tucommunicatingira mu muwendo kye tuyita quantitative information ne qualitative information. Kati I'm talking about quantity. Kuba Katonda ye nannyini fedha ne zaabu. Obugagga bonna buva wa Katonda. N'abo babufuna okuva wa Setaani, obugagga buva wa Katonda. Setaani asala olukujjukujju n'abukuwa mu ngeri y'embeera ne bukugendako, naye buli kintu kyonna kibeerawo bwa Katonda. Kati obugagga muwendo, okola muwendo. A cost is always in numbers and figures. Bwe tusoma Revelations 7, etulaga nenda bamalayika n'abala abaana ba Yuda nga bali bwe bati ne bwe bati. Bwe tusoma Psalms 90 verse 12, nti ayi Katonda tuyigiriza okubala ennaku zaffe. Abakyala be basinga okukola ekigambo ekyo, nti omukyala bw'afuna olubuto abala ennaku ze. Tewali mukazi bannange emyezi 9 giweze, bannange bulira akaana kaagala kugwa. Omukyala atandika okubala n'anywa eddagala okusinziira ku myezi gy'olubuto. Era omukyala maama we yasinga okumanya birthday yo, kubanga abakyala ababazi bannaku. Omukazi bw'alaba ng'ensonga zinaatera okutuuka mu nsawo ye nga ssaamu pads, kubanga abala ennaku. Nabwe kityo omuntu yenna ateekeddwa okutambula ng'amanyi nti waliyo chief accountant. Katonda ye chief accountant. Oyo mubazi wa bitabo kungwe atunaga Tobbi namuleeta mu kibuga ne muweerera ku sponsorship ya State House. Ekyo nno kiruma abantu, naye ng'ate bangi bagyegomba. Naye ankoledde ki? Tobbi annyambye eki? Emyaka agenda kuweza 3 n'abikkula ekitabo n'akebera 2011 wali osinika binnyo, 2022 wali mu kuvuma Museveni, 2023 wali okola bya kisiru, omwezi gwa January wali oli ku WhatsApp, n'abalo obudde bwo ng'obadde okola nonsense.
n'akuwa empeera okusinziirako ebibadde okola otya. Bw'osoma Revelations 5:5 waliwo emiwendo. Kakati bwe tugenda ku counting omuva ekigambo akawunti yo kuliko ki? Waliwo akawunti ya ssente. Ninayo akawunti yange mu banka, kitegeeza miwendo. Ne Katonda ayina akawunti yo. Era nga bw'olaba nti ku post office buli omu ayinako akabokisi ke, akasanduku ka posta k'obikkula n'okebera ani asindikidde meyiro. Akawunti ye ya Katonda kuliko biki? Omusumba ali mukundaba, omulokola ali mukundaba, omufumba ali mukundaba, omwana omuto ali mukundaba. Nange tobbira nkyebuuza kubanga bino bye mbasomesa nange mbyesomesa. Ku akawunti yange kuliko ki? What do I have on my account? Because God is the chief accountant and chief auditor. Auditor abikkula ebitabo n'amanya ensaasaanya zino emitwalo 2 gy'alagawa. Kyova olaba akugamba nti bw'ofuna omutwalo nzijjako n'omusolo 10 ozimpe ate gabirako omunaku ne Isirayiri ogiweeko 2 nsobole okukwaza. Kakati waliwo ekigambo bino byonna masaji mukolera ku Spamania Entinda oba ku Freedom City. Ne bannaffe aba Home Connect Properties balina property ennungi n'ebyamataka. Home Connect Properties ole mukwano gwange bamuta Masemba Aloysius. Be bannaffe aba Lutunku Builders and Innovators. Bw'oba oyagala ennyumba kaddaamaani genda bakuyambe. So tugeza ku kigambo responsibility, obuvunaanyizibwa. Tulina ekigambo accountability. Tulina ekigambo time stroke seasons. Tulina ekigambo numbers stroke account. Tulina ekigambo numbers ne amount. Tulina ekigambo reward stroke payment. Tulina ekigambo date ebbanja. Kati abantu abasinga akawunti zaffe ziri mabanja, ziri mu negative. Toyina kyokola kigasa ggwanga, towa musolo, gavumenti erina kitabo kyekumanyiiko, Katonda bw'akebera ebitabo bye byereere, toyina kyogasa. Katogenda kufuna payment or reward. Dokita Tyamala emirimu gino gyenkola bwe munvuma bwe mumpemula giriko okusasulwa kwajo. Ge maka, ye mukyala atya Katonda, be baana batya Katonda, ye benzi gyenvuga ate n'endala nga nkyajagala, bwe bulamu obulungi n'okweyagala n'emirembe kubanga mpeereza Katonda. Numbers n'amawunti figa kikulu. Omuntu alina omuwendo ogwa figa ennya, si alina omuwendo ogwa figa 12. Ati waliwo times and seasons. Bw'osoma Ecclesiastes 3:15, bw'osoma Ecclesiastes 3 ekulaga nti buli kintu kyonna kiriko obudde bwakyo. Ate tulina n'ekintu ekirala Ecclesiastes 3:15 eriko nti Katonda anoonya accountability. So it's your responsibility. Responsibility eva mu kigambo response okusinza bwe nsomeseddwa ku kanisa yange nti how do you respond to your challenges? How do you respond to your challenge, to your obligations and tasks which you have to do, so that somebody who is going to come to audit and account for what you have been doing for a payment or a reward, a penalty or a debt. So every amount has a significance. Katonda gwe tusinza wa miwendo, mwegendereze engeri gye mutambuliramu obulamu waliwo abubala. Katonda abala omwaka n'akebera ekibala. Ekibala ekyo kyakebera kyekiri mu Galatians 5:22 nti ajja n'akebera ekibala. Bw'asanga obaze 5:19 Galatians obwenzi obugwagwa obusibo obubbi n'ebirala agenda kutemawo, bangi bagenda kubatema. Nze mbagamba buli kaseera obulamu bwammwe bangi bugenda kusiriwala, bugenda kwonooneka, bugenda kugwagwala. So kitaffe omulungi nkusinza olw'amaanyi gompadde okwogerako n'abantu. Abantu bano Mukama guwa bampa, abanvuma n'abatanvuma bonna mbaagala. Naye kitaffe omulungi nsabye obazibule amaaso n'abalokole Mukama bali mukundaba, abafuba obongera amaanyi, nange onnyongera amaanyi. Nkolimira Kapalaga Michael Kakande yagenda mu Amerika nga amaze okunvuma n'okumpemula
n'antoowaza ate ng'alimba kitunuulira okivunaane toleka bulamu bwange kufa mpanira okuva leero paka lwe ndifa kitaffe omutonganya agenda mu kkubo bbi kubanga nyimidde mu mulimu omuzibu omwoyo omutukuvu ankulembere emirembe n'essanyu goodness and mercy bitambule n'obulamu bwange emirembe egitaggwaawo amiina. Beloved, again, Ashamisa is my name, and I come to you here on Volongoto. God bless you. Shalom, Uganda. Shalom, the nations. Yanjagala okukola ku Sara olwenge jempulya mu mutima gwange. I am married with a beautiful wife, Mori Mixer, perfect, and 4 children. But I'm telling you, even my family is not perfect. Yes, it's not perfect. Tuba n'ebintu ebyenjawulo byetutambuliramu byetudiringa nabyo naye mu kisa kya Katonda buli lunaku Mukama at perfecting, and that's the faith. So saga olowooze nti olwokuba nze ndi eno amaka gange gabeera mu ggulu. No, nagange gali ku nsi, and we are troubled. We have things that we deal with, beloved. We strive to walk in harmony and agreement. Bible gamba two cannot walk together unless they have agreed. So I want to believe with you, Jolly. Oyinza okuba nga olinako emitawaana nga owulira ne patana wo oyagala kumutabusi, owulira oyagala akuviire, owulira nga oba kiggwa ddi kitegeerekeka. I can understand where you are, but I also have the truth of the word of God, that God is the joiner. Katonda yatu, he who joins is only God. He joined you and your partner. So school fees, and many things happen in the family. Let me take this minute and I pray with you. I'm telling you, God can move mountains. Yes, he can. He can. Not because we are that perfect, but because we are believing in him who is able to form perfection of our lives. So kasabeko nawe gwaita mu mbeera z'amaka ng'olina ekintu olina osanga toyinza nakigamba muntu n'omu ng'okisirikidde naye nga kikukaanya amaziga naye nga weetaaga Katonda oba olina embeera nga you can't even disclose it to your closest. I want to pray with you. Mulinnya lya Yesu Kristo Katonda yatonda eggulu n'ensi. For you have spoken in Deuteronomy 6:4, even the Father, and you have said to us, behold, O Israel, your God is, your Lord is one. You, Yeshua, have testified over the world that the Father is working and you are working. Even the Father, we have seen how the two of you work in the reality of unity. And Lord, we are able to see the three imparted into oneness. Father, I ask you in the name of Jesus, mukaseera akazibu Mukama mu makage ng'awulira takyasobola gakuuma ng'awulira ayina ekyobusirusiru kyayagala okukola ng'awulira ayagala kubata ng'awulira takyayagala kumanya mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu nkoola ekisa ekipya eri oluganda yandaba mu kaseera kano. I call upon a new grace towards you, my brother, my sister, where you are. In Yeshua's name, I call upon the encompassment of oneness of the Father in your life. In Jesus' name, and I come against the attacks of the enemy. I come against the mindness of foolishness, the mindness to separate yourself from your family, from your children, from your wife, from your husband. In the name of Jesus, I aggressively attack the power of the evil, and I pour him down in Jesus' name. I command the devil to flee off your family in Jesus' name. Be freed and enter into oneness with your wife, with your husband, with your harmony with your children, and may you be blessed from today, from now, in Jesus' name. Shalom to your family. Amen.